Weewaawo nkutwalanga omuzira wange okubanga okyagyekumideko ntegeeza Bukedde TV ate ng'okyala programu ekitiibwa kya Buganda. Eyakale tweyungako tuli eno Buwama mu Mawokota ly'essaza lya Ssaabasajja Kabaka. Era ng'ekyatuleseeyo eno tuzze tutunuulye ddala obutaka bwaffe obw'ekika ky'Ekkobe. Biki ebiriyo, ebifo ebyo byebafaayo n'ensonga endala nnyingi nnyo. Tulina mukadde waffe Hasani akyatutembeta mu nsonga nnyingi nnyo nnyini ddala. Obadde okya ennyumba eyo? Ennyumba eno kasubikamu mwenna n'abatulaba abali ku pulogulaamu eno, bazzukulu ba Namwama n'abazzukulu mwenna abalaba pulogulaamu ekitiibwa kya Buganda. Ennyumba eno kasubikamu erudde emaze ebbanga ddene nnyo okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu ng'ennyumba eyo weeri. Ennyumba eyo kasubikamu lwaki yatuumibwa kasubikamu? Omulongo kitaawe jjajjaffe Nsereko Kalamaze bwe yamuwa ettaka lino oba we yamuwa obutuuze wano n'amugamba nti genda ozimbe ennyumba kasubikamu, genda oteekaawo akasubi akako, genda oteekaawo akasubi akako. Bwe yamugamba nti genda oteekaawo akasubi akako, ennyumba eyo n'abeera nga yateekawo ennyumba, yateekawo essubi, baasala essubi enjoleemu. Bwe baasala enjoleemu ne babeera nga bagiteekawo bwe bati omulongo oyo okubeeramu, kubanga omulongo ono mutonde. Omulongo ono mutonde, bamukolera bukolezi abazzukulu oba bano ab'amasiga omwenda agajjajjaffe Nsereko Kalamaze bamukolera bukolezi emirimu. Bwe tutyo bamuteerawo akasubi akamu. Akasubi ako yali njoleemu naye ne bakayita akasubi kamu. Bwe batyo ekyalo kino kyonna kye tuliko ne kituumibwa kasubikamu. Yennyumba eyo olw'obuzito oba amakulu agali mu mulongo oyo. Kati ondaba waggale olwedde ali omwo munda oba mwagiteko obutosi ennyumba eyo oba mulimu olwedde ebintu ebirimu? Ennyumba eyo nga bw'ogiraba nti waggale yavaamu, twamuggyamu, omulongo yawa obubaka n'abeera nga akyusa omulembe Omutebi nti kati afune ennyumba endala ave ku kkubo, kubanga kati awo waliwo ekkubo, ave ku kkubo. Ne tubeera nti ennyumba eyo eriwo ng'ekyafaayo. Era Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yajja wano yatugamba ennyumba eyo kye kimu ku ebyo ebyafaayo ekigenda okukuuma ennono yaffe eno oba obuvo bwaffe buno obw'ekika kyaffe eky'Ekkobe. Ennyumba eyo n'ebeera nga weeri esula mu busuzi bazzukulu abazze okukiika, abazze ku butaka. Bwetuva ku nnyumba eyo kasubikamu mwakoze obulungi, ndabawo bendera zaffe, waliwo bendera y'ekika ky'Ekkobe, ndabawo bendera ya Uganda ne bendera ya Buganda. Kyongerako ki ku kifo kino? Ekifo kino ku bendera ezo kye kiraga nti ekifo kino kikulu olw'ensonga nti bendera ezo twaziteekawo lw'amagezi gaffe ffe ng'abaliwo kati olwaleero. Era yali mulongo yennyini ye yawa obubaka ne tubutwala e Mmengo, ne tujja nti obwetwaze wano alina obwetwaze, bendera ezo zikola obwetwaze. N'atugamba tuteekewo firifeezi oba bendera 3, firifeezi zezo bendera 3. N'abeera ng'ataddewo bendera ey'eggwanga nti ye wa ggwanga lyonna. N'abeera ng'ataddewo bendera eya Buganda nti era yasinziira mu Buganda, ye obuwangwa bwe bwa Muganda. N'ateekawo ekika ekikkobe nti ate bwe yava mu buwangwa bwe obwa Buganda ate n'abeera ng'alina ekika ekyotongodde nti ly'Ekkobe. Kati mu mbeera eyo bendera ezo ne zijja ne zitongozebwa ow'ekitiibwa Yusufu Wamala Gaganga n'abeera nga ye yaziwanikawo bendera ezo 3 z'olaba. Yali owobuwangwa mu kiseera ekyo. Bwe tuba ku bendera eyo oluuyi luno ndabawo omutuba oba muserere. Gwo si muserere, eyo mbuga nkulu nnyo. Embuga eyo nkulu, eyo mbuga ya Kiwanuka. Ogwo mukookoowe, ogwo bayita omukookoowe. Omukookoowe ogwo gwali gumeze ku kasubi kamu eyo gy'olaba, ku kasubi kamu waggulu, nga twali ekifo kino kyamala ebbanga ng'abantu tebakiriimu. Olw'okuba nti bwe kyamala ebbanga nga tekiba kiriimu, Kiwanuka n'asalawo ne yeeteeka waggulu awo n'akuuma omulongo ng'omusirikale omukulu, kubanga ye musirikale akuuma omulongo. N'ayakuuma omulongo. Bwe twajja
n'atugamba nti ye tumuse kati tuzze abakuuma omulongo ye kati akakkane abeere mu mbuga awo era omuzzukulu yenna abazze nga wakika Kikkobe n'abalala bonna awo osooka okweyanjula awo y'embuga ya Kiwanuka ya jjajjaffe Kiwanuka omusirikale omukulu osooka kweyanjula omusirikale omukulu n'akukkiriza n'olyoka okiika embuga n'ogenda ku kyoto kiri ky'olengera Gombolola. Ekyoto mu Buganda kintu kikulu nnyo nnyini ddala kuba tojja kuŋŋamba nti waliyo amaka g'ogenda okugendamu oleke kusangayo ekyoto olaba ekyoto kibeera mu maka ate olwo mu mbuga. Ekyoto kino kyetukubye amabega kiyitibwa kyoto Gombolola era bintu bingi nnyo nnyini ddala wano mu Buganda ebikwatagana ku kyoto ekimanyiddwa nga Gombolola era ekyoto ekyo tekizikira tutandikira awo weewaawo. Ekyoto ekyo si lwakuba nti bannaye abatulaba tukikubya amabega ekyoto tekikubwa amabega naye olw'embeera gye tulimu tubadde twogera bwetyo nti ekyoto ekyo ye Gombolola. Ekyoto ekyo bw'omala okweyanjula ewa Kiwanuka kubanga yewa omuliro ate n'okkirira ku kyoto ekyo Gombolola osobole okubeera nga okuma ekyoto ekyo oveeko ebizibu byonna by'oyiseemu by'osanze mu makubo eyo kyekyoto ekyo Gombolola kikugombolako ebizibu. Ekyoto ekyo kisangibwa mu bika byonna era ekyaffe kino tekizikira kibeera kyaka mu nnono yaffe ekyoto ky'ekika kibeera kikola ki kyaka. Kati buvunaanyizibwawo bwonna okubeera nga ekyoto kino kibeera kyaka omuliro teguzikira buvunaanyizibwabwo oba waliwo omuntu omulala avunaanyizibwa kukuuma ekyoto ekyo? Buvunaanyizibwa bwange wamu n'abali mu mbuga kubanga senga mba siriiwo nga ntambuddemu embuga esigala egenda mu maaso ababeerawo era basigala batambuza ekyoto ekyo. So n'abazzukulu senga babaze mwenna abatulaba nammwe otandikira ku kyoto ekyo n'okumako ku kyoto ekyo era n'osaba emikisa eri bajjajjaabo. Nkimanyi bulungi nnyo nti ekyoto kigendamu nku buli luku lwonna lwe mufunye lugenda mu kyoto ekyo oba waliwo enku eziri specific nti zezirina okugenda mu kyoto ekyo? Waliwo enku ez'enjawulo ezigenda mu kyoto si buli nku zonna nti zigenda mu kyoto naye enku tugamba nti waliwo ze wojja ng'omuzzukulu tukutegeeza nti toyinza kuleeta ayinza okujja n'akasaana nga akasaana temukakkiriza. Akasaana tukakkiriza gye gimu ku egyo emiti emikulu nagino emiti egy'ebibala tugikkiriza naye waliwo omusasa okujjako wano tugufuyita mu zzaŋŋanda bw'oba oguleese. Gasiya yatakkirizibwa mu kyoto ekyo yatakkirizibwa mu kyoto ekyo mpozi n'omuti nga gwe bayita embuga omuti ogwo embuga ejjirikiti terigenda mu kyoto ekyo ate lyo erikola walala awo tuba tuwanvuyeeko mu by'obuwangwa okusobola okubeera ng'okumisa ejjirikiti naye ng'ejjirikiti teri ku makyoto ekyo ne gasiya. Ebiseera ebisinga ekyoto kino kibeerako ebintu bingi nnyo ntera okulaba nga kuliko amafumu kuliko ensumbi kuliko endeku kuliko ntera n'okulabawoko ebitimba. Tulambululemu awo makulu ki? Amakulu agali ku kyoto ekyo okubeera nti kuliko ensumbi kuliko amafumu ekyoto ekyo kibeera kiko bannannyini kyo bajjajjaffe abaasooka betukukumira ekyoto ekyo okubeera nti bajja nabo bennyini bayoterekaawo empewo zireme kubeera nga batala butazi bwe babeera nga bajjajjaffe abaasooka batala butazi naffe abazzukulu baabwe tuba tukola ki tuba tujja kuzunga kyova olaba kubeerako amafumu agaba bajjajjaffe abaasooka agalaga obuzira ne kubeerako ensumbi nti ensumbi ezo we baba bamaze okutabaala oba baatabaalanga bajjanga ne banywa ku mazzi ne bakkakkana era kubeerako endeku nti bwe baabanga mu biseera byabwe eby'eddembe bamaze okutabaala baawummulanga beewummuzanga ne banywa ku twenge etwo otuganda. Amannya gange nze Naalongo Nabankema Maureen ndi muwala w'omugenzi Joseph Nsimbe agalamidde Kanyanya mu Kyaddondo. Tuli mu kifo kino eky'ebyafaayo era nga bwe butaka bw'ekika ekikkobe. Tutangaazeemu ku gwe nga maama ekifo kino kisanze otya era abazzukulu olina bubaka ki bw'obeetikidde? Ekifo kino nkituddemuko akaseera kuva mu 2013 nasanga ono ye Mulongo Kayongo
nga asula mu nju eri waggulu. Tuzze nga tudatambuza ensonga nga tuseeseetula embuga eve ku kkubo ng'enkulaakulana bwe mugirabye nga tuzzaako embuga ebbaliko. Bwe tutyo tuzze tutambula tuyise mu bintu bingi okusobola okutuusa omulimu ogwo wano, era abazzukulu mbannamwama mbakunga okujja okwongera okutwala ensonga eno mu maaso ng'okusereka ekizimbe kino nga tweteekerateekera okulambula kwa Ssaabasajja mu bika. Bw'alituuka mu Bekkobe asange yatenga ensonga bagisoosowazza nga bw'abagamba. Tuddeko ku nsonga y'obuwangwa n'ennono. Bamaama tukitwala nti basomesa abasooka oba basingira ddala mu nsi muno okusomesa abaana ab'obwana ab'obulenzi. Mukuuma obuwangwa bwaffe n'ennono, abazadde abakola ku Bukedde TV mu nsi yonna obasibira ntanda ki eri abaana baabwe? Abazadde mbasibirira entanda ey'okulera obulungi abaana n'okubakuza mu mpisa ennungi ez'obuwangwa bwaffe, kubanga buli ggwanga lirina obuwangwa bwalyo. Naye wano mu Buganda abazadde bakuze bulungi abaana. Abaana bambala bubi, Oluganda balwogera nga bwe lubanguyira, kale tubakubiriza okuba nga babalambika mu mbeera eyo, babazzeeyo ku byoto, bababuulire byabanga bitya, byatambulanga bitya, tweyisanga tutya, twalyanga tutya, bingi abazadde bye balina okuyisaamu abaana n'okubakuza mu mbeera ennungi ng'Abaganda ab'enkya. Ali ku Bukedde TV tugamba nti gwosinga okuba nti weewaayo ne weeyongerako ku kumanya kwo, tubali tutunuulira ebikwatagana ku kika eky'Ekkobe, era nga kino kyekikulembebwa jjajja Namwama. Wano tuli bwe butaka bwabwe. Bingi nnyo batugambye. Naye olwo obufunda bw'obudde tukusuubiza nti wetukomye olunaku olwaleero, tujja okutandikira Ssabbiiti ejja, Mukama Katonda ye mubeezi. Junyusa Tategemanya akutusako pulogulaamu ekitiibwa kya Buganda. Nesigikola nzeka, Ntumwa Asaka mutabani wa Nakacwe Busika yabadde ku kamera, ate omwana w'Ekkobe Frederick Nsereko ye producer okola nti buli kimu kikutambulira bulungi nnyo. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Abangale Ssaabasajja.